Kizza William ng'atemera mu gy'obukulu 19 y'omu ku bayizi abaatula siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde abasobodde okufuna obubonero 20 ng'ebyava mu bigezo ebyo bye byafulumiziddwa ku nkomerero ya sabbiiti ewedde. Natudde senior 6 omwaka oguwedde era Mukama n'annyamba nenkola bulungi nenfuna 2 naye nga ndi munyiivu kuba simanyi oba nina obuyambi okweyongerayo kubanga mu kusoma konna kwamu mbadde neewerera nga osi n'essomero nga linnyambako. Mu senior 4 nafuna obubonero 15 then mu P7 nenfuna 16. Ono abadde asomera ku ssomero lya gavumenti erya Seeta College e Mukono era obubonero obwo yabufunidde mu masomo ga science kiwadde abasomesa b'essanyu. Teacher wa Seeta College Mukono wano ndi musanyufu nnyo okubategeeza nti omuyizi waffe yasinze yafunye points 2 ate nga yadde akola sciences, yadde akola physics ne mathematics ne chemistry. Omuyizi ono bamuyita Kizza William. Ono gwe tusanze ng'ava mu nnimiro ku kyalo Mwanyanjiri gy'abeera ne nnyina mu muluka gwa Wankoba mu disitulikiti y'e Mukono ategeezezza nti oluvannyuma lwa kitaawe Nathan Kiso okuva mu bulamu bw'ensi obulamu bwakalubira ddala ne kimuleetera okuba ng'abadde alina okupakasa ssaako n'okuyambibwako essomero okulaba ng'asoma. Okunkwasizaako obuyambi nga kuba simanyi kiddako. Mama talina buyambi osobola kunyongerayo. Ne taata naye yafa yandisobodde okunnyamba. Naye kyabano bwe tubeera si waffe kubanga otera tubeera omugaga yagulawo n'atugobawo kimanyi newakitwala era twajjanga tewatukkiriza kugendayo kati ne tubeeraawo then onagamba wano bwe tubeerawo bubeezi naye nga sino owaffe batwalawo omugaga yatwalawo. Kizza atubuulidde ku nkola ye nga bwebadde kyokka ng'alaze okutya nti newankubadde nga gavumenti egenda kumuweerera tamanyi bulungi bintu bwe bigenda kutambula. Nsaba muze Kisa yenna asobola okunkwasizaako eza nga oba omufunira omulimu oba nonnyambaku nayongerayo emisomo kuba gavumenti nawudde mbutte kuwa byonna ate ebiranga byetaagisa ssente ate mama obusobozi bwetutalina obwo kuba tupakasa kufuna ekyokulya tuli baawo so yenna asobola anyamba nkwatize kuntukiza ekyoto kyange ekyokubeera civil engineer era nga ono yazimba nguudo n'ebizimbe gagadde. Nnyina Agnes Kisa ayogedde ku bulamu bw'awangaddemu n'abaana b'oluvannyuma lwa bbo okumugendako. Nnyo omwana wange yayisemu naye omwana ono yayisemu naye sibadde nsaba gavumenti anyambe eno omwana ono sirina buyambi somusira abadde angwatirako kufa musajjanga yafa sirina buyambi naye musajja angwatiddeko omwana natuuse wano nakati wati sirina n'okusuula yatuleka mu ttaka ne batukomamu kati basusafususi sirina wesuula n'abaana naye abasikate bali ku byabwe ono abadde ayisemu. Tutuuseeko ku ssomero lya Seeta Kizza gy'abadde asomera era ng'omukulu w'essomero lino alaze essanyu olw'omuyizi waabwe okuyitira waggulu ebibuuzo kyokka n'alaga okusoomoozebwa kwe basiŋŋaana naddala ku ludda olw'amasomo ga saayansi. Nga bwe tulindako ne gavumenti okwongera okusapootinga mu kutuzimbira laboratories kubanga kati Seeta College tulina challenge tubadde tulina laboratory room emu kati tukoleramu chemistry ne physics ne mathematics era njagala okwebaza nnyo abasomesa bange okulaba nti tubadde tuli mu mbeera ng'eyo naye ate ne tusobola okusomesa omwana n'afuna physics n'afuna A, mathematics n'afuna A ne chemistry n'afuna. Alex Miseyiri yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.